Museveni kyakoze musajja w'eddamulira Christopher n'ogubinja gwe ogw'abayaaye be bayita ba ghetto structure avume bali nadda ne mukati kyatabalangidde nga tekiriyo abayise buli kimu naatu gye bigweredde nga anyiize ng'atandise na campaigningira Bobi Wine ate gwe kasita ovayo n'olangira abantu obutaba na nnyumba we basula n'obalangira okusula mu mizigo n'obalangira obwavu okubeera mu mayumba gaabwe ate nga wagambye obagamba ba protecting bye batuuseeko kati omuntu gw'ogambye ate nana waasula asula mu muzigo omuntu gw'ogambye obwavu nga bumujjudde mu nnyumba ye agenda protectinga ki mwe abaana ba ghetto mwebeerere mubeere bagezi muve mu by'ekisiru ono muzeeyi atera n'avaako n'ava ku script gye bamuwandiikira n'ayogera amazima ku nsi kuno teriyo omuntu asinga bantu bakadde kwogera mazima abantu bakadde balinga abaana abato omugamba kirala alimba abantu ye kimugira mu bwongo kyayogera ogenda okakananga amazima gayogedde Museveni kakyanga alimba olwalira ayogedde mazima n'omwana omuto bwatyo bwali omugamba bagambe taata taliiwo nibamubuuza taata waaliwa angambye mbagambe nti taliiwo ali mu nnyumba angambye mbagambe nti taliiwo oye Museveni katenyawo watuuse kubanga gwagamba abantu nti protecting the gains ate nga goli mu balangira obwavu gwe balangira osula mizigo gwe balangira obutaba na magezi kati olwo baba protectinga biki oyo gwe bayita omukadde bwe batyo bawunga abayaayi bali Kampala abayaayi abatalina kyebalya n'ennyumba y'okusalamu tagirina apangisa bupangisa gw'omwaka ow'omukyalo wakiri olunakayumbako naye omuyaayi Kampala tanana nyumba apangisa so nga korasi weeri amasanyalaze weegali naye mu nyumba ye obwavu mwebuli. Christopher Damulira yatya nga ntadde famire n'abala kati nga sinagenda obulungi nnyo njala sooka tegeeza mukulu Christopher Damulira ebigambo bino wammanga. 1 musajja gwe ensi egenda kutegeera naye video ya leero obudde nga budduka omukulu ono bwe namukutte mu kavidiyo kano yalonze abantu be Kampala n'abatwala ku kyalo kye ekya nnyina gye bamuzaala ne bakola okwekalakaasa ne boogera ebigambo bingi nnyo ne baagala banoonya abantu abawa information kano kavidiyo nokuba batali ku mutimbagano nga tumaze omulabisa kano. Abatuuze ku byalo ebyenjawulo baagala gavumenti eteeka omukono ogw'ekyuma ku bagaba ebifaananyi mu babuloga n'ekigendererwa eky'okusiga obukyayi. Kiddiridde abafamire ya Brigadier General Christopher Damulira akulira ekitongole ekya Crime Intelligence mu poliisi okwemulugunya ku bigambo ebyasaasanyiziddwa buloga Lumbuye nti ono awamba abantu n'abajjamu ensigo n'okubasengula ku ttaka lyabwe. waliwo obutambi bwafulumiziddwa Frederick Lumbuye nga alumiza famire yakulira ekitongole kya Crime Intelligence Brigadier Christopher Damulira abukulembeze beerosi wano ku kyalo Kitandati Kalu Kiryamuli senga n'ekitunga mu divine combination okuwamba abantu ne bajjamu abantu ensigo kugatta n'okubasengula ku ttaka. Ebigambo bitabudde ku byalo bino ne batuuza olukiiko lw'amangu okusala entutu bayinza okukwata abavubuka bowereza Lumbuye ebigambo ebyobulimba nga olukiiko lubadde ku ddwaliro ekitanda. ng'ayogera nnyo kubanga amanyiga bubeeki obugo n'obuddo nekyayagala kiyitewo ebyettimba ebibikuno n'obujja n'effutwa tubikolimira mu linnya lya Yesu Kristo. Betadde okulemesa ebyenjawulo kutali ne famire ya Brigadier Damulira nga lubadde nkubizibwa Ssentebe Rosito Etikalu Simon Tefe abaluzi bagambye nti ebigambo byagenda Lumbuye bigenda kusiga bukyayi eri famire ya Brigadier Damulira. naye nze olwafunye amawulire ago nze kennyini natidde nesiwadde nnyo nze kimmanyi nti bamukuba lwa ofisi gy'alimu. bategeeza Brigadier Damulira n'enkulaakulana mu kitundu kyabwe naye ne basaba gavumenti ebikono egikola ku bantu abagenda mu maaso n'okwesuubya emitimbagano. kale nabula abavubuka mumbeerereyo kubanga obwavu buyitiridde
ate muleme kututwalira ddala ku kisenge tutandike okukozesa essimu nga twonoona ebyandizimba ekyalo kyaffe n'okuzimba karakita yaffe ey'ebiseera ebijja by'omu maaso. Kasajja Abdallah nga ssentebe w'ekyalo Kitanda Ngono Lumbye omuyisa wa ssimu yagambye gavumenti esaanidde okunoonya abooleza Lumbuye ebifaananyi byabwe. Mpulira nti Lumbuye ali ttake naye nga bwe mmanyi kubanga bya bufuzi tebiri mu mazima wabula biri mu kuwaayiriza oba oli awo ku kyalo. Alright. Katoye chairman Kasacca oyo njagadde mpozinge mwawo. Chairman Kasacca oyo yennyini nabagambye wasseemu ayi n'awakana. Kati Chairman Kasacca njala sooka kuwuuza Damulira we yasindisa abantu okuva e Kampala bajjidde mu kibaasi nammwe abantu nga 20 badde ku kyalo ekyo. Ku byalo biri gwe yatuzza meeting emu yagituzza mu Tikkalu Health Center 3 nga mutuuza mwogera ku Lumbuye ne ku kyalo ekiri mwatuzza meeting. Njala babuuza mwali mubuuzizaako mutabani wammwe muganda mu Christopher Damulira emirimu gy'akola era agikolera luddawa? Mwali mubuuzizaako emirimu gy'akola nga temunnajja ku social media oba ku TV kwona bigambo ebyo? Chairman Kasacca ensi njagala emanye nti waliko Iraq mu mwaka gwa 2011 era wali ovuga basi era amannya go ge bakuyitanga Iraq bakuyitanga Wundu kati bakuyita Chairman Kasacca Wundu era nga n'ennamba yo gye wali okolera ku Iraq yali VBCE.C.P5 era nga wali okola ku entry point oba Camp Strike Baghdad. Chairman Kasacca goza sikumanyi before nga tonnajjera ku kyalo ekyo wasooka kubeera emigadde wavaayo ng'omaze okubba eggaali maanyi ga kifuba okujja okusinga ku kyalo okutandikudde okwogera amafuukule ng'olinga amanyi Damulira ennyo. Chairman Wundu wabeerako Iraq details nzisomye wabula nga tonnajja ku kyalo ekyo okosinikira amannyo ng'embuzi esabalaavu wasooka kubeera emigadde yewakulira n'obba eggaali maanyi ga kifuba n'olyoka emigadde n'ojja osenga ku kyalo ko bazaala Damulira. Kati mukulu gwe toddamu kwogera tolina lukusa kubanga oli mubbi oli mutemu ne kagulupu konna akabadde olwakuba siina budde mbadde nja mmala balabisa mwenna kubanga mwenna muli ba criminals. Kuliko eyakwata omukazi mwenna muli babbi muli ba criminals. Kati Damu gwe omanye mundu buli kacha mundu okimanyi ekibeza abaana abantu batwala basiba musajja gwe ne mukama wo Damulira mulekerawo kusirwaza abantu. Gwe Chairman Kasacca Wundu nga waliko Iraq 2011 enamba yongisome ne geti kwa yokola mulekerawo kusindikira ebinyoku. Buuza muganda wodda omukwano gwo Damulira n'akaalo kamubuze emirimu gy'akola mugimanyi bate mugimanyi? Akutta abaana abandi bonna abasaba mazeewo mulw'okubajja ssente mu state ez'ekibi n'ajja ne ssente za gavumenti mutabani wa Museveni ng'amuyambyeko okujja okulima enguudo n'okubaleetera amasannyalaze ne mutandika okusinika ebinyo mu kaalo kammwe akalinganga just akaalo obwalo nga ffe tulowooza ku ggwanga ddamba olwokuba temumanyi bikolo musooke mubuuza akola mulimu ki? Mutuyise basiru nnyo bagwira eddala okudamulira mmwe ngate Bukedde TV yakoze amawulire waki teyazanye vidiyo zange ozigata mu vidiyo zeyakoze? Waki mwagala munoonya abawadde information mubaagazaaki? Bwe mbanga siri tuufu musooke mbuuze ku Christopher Damulira mu kimulimu ki gw'akola? Twadde tuli awo nga zireese bali mu kyaki kuliko omusajja amwita Ssekyondo wa NRM wuuno oyo Ssekyondo wa NRM mumula bulungi nnyo nga batuuza mu kyaki Ssekyondo wanga ayogera ebigambo bino. Obubaka obubadde wano eri omupolisi waffe nga tukuutira ekigambo kwagala. Njagala okubasaba basawo ne banyabo nga tuli kubuweereza buno obw'ekkanisa naddala abazadde tufuba okulaba ntulera abaana baffe obulungi. Omulembe gutabuse abaana baffe olw'okubanga tubakuliza mu kkanisa abaana baffe buli omu akola kyakola ki kyayagadde. Kati no twagibwa obulwadde obw'amasimu. Tulina amasimu gano aga smartphone naye tugakozesa bubi. Nja kusaba abazadde abali mu kifo kino abaana baffe twongere okubateekateeka nga tubabuulirira. Muwulidde Chairman Kasacca wano ebigambo ebyamwogeddwako ne banne. Ffe ng'abakulembeze naddala ab'ekkanisa era ssebo omukubiza nja kutegeeza ebigambo bino olwalira amakanisa gonna
mu busabadinkoni bw'e Namirembe mu busabadinkoni bw'e Kazo tuli mu nsonga ey'essira ey'okusimba essira eri abaana baffe okukozesa obulungi ebyuma bino bikalimagezi kubanga twesanze ng'amasimu gano gatabangudde emirembe. Twagala okwetondera Kasajja Ssentebe wamu ne ttiimu yonna okusingira ddala mikwano gyaffe famire ya mukadde waffe omugenzi Sserunjogi Isirairi. Amawulire mugawire agatambula naye bonna abantu beenoonyeza byabwe. Ffe ng'Abakristaayo twagala okuyimirira n'abantu ab'ekitundu kino ssebo omwami wa Ssaabasajja Kabaka Ssaabagaba omuluka guno ogw'Etikalu nti ffe ng'Abakristaayo nga tetweyawuddemu n'Abasiraamu n'Abakatuliki tujja kugenda mu maaso nga twogera ebirungi ebikoleddwako abantu ab'enjawulo. Lwaki kino njagadde okukyogera eri abaana baffe? Ssebo mukubiriza akawungeezi k'eggulo tulina abaana baffe babiri omuluka guno ogw'Etikalu batuweereza audio ze boogera ebintu batakola ki bye batamanyi. Gwe tomanyi Ssekyonda ate lwaki ovaayo mu kamera n'oyogera ku Ssekyonda gw'otomanyi gw'otolabangako? Njagala okubasaba abasawo ne bannyabo abazadde abali mu kifo kino tufube okulaba nti abaana baffe tubalambika obulungi kubanga twesanze nti abantu abalungi tugenda kubamalamu amaki tulabamalamu amaanyi agakola ebintu ebirungi. Katonda tukoze bulungi ntwegatiddwako baba Kawoyo. Mulembe gw'omwo tewalingawo General Tito Okello Lutwa nga bawooza lutwa ku omulembe gwa Amini ne wabaawo Mariamungu. Kati ku mulembe gwa Museveni wali akasajja akafuuse akazibu akayita Christopher Damulira. Bannayuganda mubole famire ya Christopher Damulira nga wetwabodde famire ya Mariamungu tekyasobola kunywa ku mazzi mu Uganda. Famire ya Tito Okello Lutwa tesobola kunywa ku mazzi mu Uganda. Kati bannayuganda tubole Damulira okutta abaana bonna basirye. Damulira tukulaba. Oyinza okulowooza mbu Museveni yakuwa obuyinza. Osobola kujja mu ghetto n'owamba buli gw'oyagala. Osobola genda ku kkubo n'owamba buli gw'oyagala. Osobola yingira ekyalo n'owamba buli ky'oyagala. Pulisi Damulira gw'oli musajja Muganda, Museveni agenda kuwa butwa. Damulira Museveni agenda kutta. Uye yasembye okufa bamuyita Major General Tom Kabuye yaviridde mu looje kikyusa. Kati gwe Damulira ogenda wonera wa Museveni. Noli eruwebe yakuba ab'Ekasese emundu n'akuba mu mbere n'abantu be. Museveni yamuzizaayo mu kyalo ewaabwe alikatakula alima mwogo. Damulira musajja gwe weesibako Museveni agenda kutuusaawo. Ogenda swaza famire yo bataata abaakuzaala bajjajja abazaala bataata bo. Oswaze n'eggwanga lyo lwa Museveni. Omuntu atalina nawaabwe. Museveni talina Anyone?